nti ne bw'oba togenda era kanzikatiriza ensonga eno nti omuntu yenna ekintu Katonda kye yamutondera okukola asobola ozukka n'akikola nga teri amugambye musasula nsimbi. Bw'oba osobola omwana oyo bw'oba olaba buli lunaku azukka ku makya n'akola ekintu ekyo n'akikolera ne ku bwereere, eyo ye calling ye. Mukama yamutonda okukola ki? Kati bw'akikola n'afuna obukugu mu ekyo ekintu, kyekiri ekintu kye twagamba emabega nti alekeraawo okudduka ng'anoonya ssente. Zone zijjanga zimu. Olw'okuba alina expertise, obumanyirivu, obukugu, batandika okumunoonya, ssente ne zireetebwa abo abamunoonya. Ne yeeramula n'abagaba nayinza okubakolera ekintu bwe kiti neetaaga ssente bwe ziti. Bw'agenda okukola omulimu bwe guti nga tannatuuka yabagamba nze contract bwe basiya ssente bwe ziti sigenda kola ki? Kugisayininga. Ate eyo contract ejja n'emmotoka, ejja na kino, ejja na kiri, ssente zikola ki? Zijja. Olw'okuba ye yeewuliriza ne yeezuula n'atandika okukola ekintu ekiri kyennyini kyawulira nti Katonda yamutonda okukola ekintu ekyo. Si maama we kyayagala, si kitaawe kyayagala, si kojjaawe kyayagala, si muliraanwa we, si gavumenti kyeyagala, kubanga abo bonna benkumenyedde teri agenda kubeerawo obulamu bwa mwana oyo. Program Muntu w'Abantu tulina Dr. Lawrence Muganga. Tovaawo.